nange mbaniriza nnyo manye Lawrence ne muganda wange Smith nabakwata tenda buli wembeera n'ekyenjawulo omuntu ukako mangu nawe mba siina waaka mubeerayo ne mwetuulako nange ne munkuba ekikono naye kati nange mbafunye naye nga mbalamusiza okuba ekikumbala engatta eno nga ya bbeeyi ati nze ndi president kyolina okumanya engatto nyambala mannya gye bayita Jordan ate gini ngerimu ebituli eyo France anti kati kyolina okumanya sebbanga mukama yansitula n'atusa ku levo bawulira nti bwe tuba tulokoka batugamba bano abatuteekateeka kati nga pasita wange pasita Bugembe ti mukama akusitula n'akujja mu nfuufu n'akutuuza n'abalangira kati mwe bendimu ba Lawrence ba Smith mwe balangira ng'obadde obuze ekibadde kimbuzizza ebadde embeera lockdown egiyisiza bubi tumaze emyaka 2 tetukola omusajja Bobi Wine yayimba oluyimba nti ovanga ku muntu amala mu yalo omwaka n'afata omulala tetumaze emyaka egi tukutoga okumeka abayimbi ba comedian ba entertainer tetukola kitegeeza baganda baffe tuli mu mbeera embi etagambika era ku luno lwentegedde neneeyongera okumanya nti mukama gyali era nze nva wano nga nkugamba nti mukama ye maneja wange mwababadde muze maneja wa Sebbanga nze biki Sebbanga nze mulina temunnina mukyala wange abadde aŋŋamba nnyo nze nkulina teri sigonira maama w'abaana mukama yannina covid waki atwala baserebu bokka abatwala abaserebu ffe tubeera mu mawulire naye n'abantu abalala aba bulijjo goddako nkyalina ebyokukola anti goziika buli wamu waziise maama wa Mr. Lee ati kati mu Buganda ekyo kye bayita okukubagiza oba okulinnyira banno mu musaayi gwe oba toziikirako badditusi gwe bw'olifiirwa banaakuziikirako tosobodde oziikirako taata Saamu naye ate gwe bw'olifiirwa kubanga kino bakiyita kimaasa nnaku kigimaasa mpalo kitegeeza leero kiri wa taata Saamu enkya kiri wa Sebbanga enkya kiri wa Lawrence enkya kiri wa Smith bw'otabeererawo Lawrence manya naye tajja kubeererawo ng'ekiseera kikoze eki kituuse ate nga buli omu olina olwala buli omu olina okufa olina ofiirwa kyobola Sebbanga mbeerawo nange we ndituuka okufa mulambo gwange guleme bawumirira sasirako ku maama wa Mr. Lee kuba twabirayo byonna watusindikira n'ebifaananyi bambi nsaba mukama yekka bw'oba weekwasa yajja okusobola okugumya wamu ne famire yonna taata wange Saalongo baganda bange aba famire yonna eya muganda waffe Mr. Lee wa BTC omukama abagumye temuva ku mukama kubanga mukama lyekkubo n'amazima n'okugumiikiriza olno musumba yafudde Senfuma musumba Senfuma bambi era kitalo nnyo tetwalabeyo pasita Bugembe teyazze namwe temwajjiddeko anti kati mwe abamawulire muli bazibu bwe woobeererawo byonna oyagala bibeerewo kati musumba yajja n'aziika era n'akubagiza olw'okuba gwe tewaliiwo tewamulaba kyokka ate gwe ogamba ensi ti pasita Bugembe teyaziika wama musumba babale kubeerawo era kitalo nnyo ekya pasita waffe pasita Senfuma kitalo ddala baganda bange era kyobola mbakubiriza tweyongera okwekuuma ekirwadde kino ekya covid olaba tekitaliza olaba kitwala pasita Senfuma olwo ffe endiga kitwala abasumba bawa pasita Namutebi yafa naye ate ffe endiga kyo ekyamazima tweyongera okwekuuma twambale masiki nze yange enjiina tusanitayizinge tunaabe mu ngalo ne sabbuuni tukipinge distance ate alina gy'olaga tuula wamu bw'oba tulina gy'olaga temukyala togenda wali bantu bangi okusobola okusigaza obulamu bananga abantu baffe bafa abantu baffe bali malwaliro bataawa okisigeni afuuse okisigeni nze bannaayi singa tabadde Lawrence ono kuntunuzaamu kamera nze siva waka era wano wendi nzize ne mu kifo kye neekakasa wano bayita gwajandi aje naakulabye era wendya n'akamere mbabuulira amazima mukalanga ate okayisizaawo kuba gwe tugende kaperenga akulemeddemu nnyo omulira ssente ze mugande mukola ddiiru n'olya ssente zaabwe kansooke nnyonnyole bulungi bannayuganda eno pulojekiti gyenjogerako ebadde ekwata ku buli munnayuganda gye bayita ey'emyoga kubanga pulojekiti ya gavumenti pulojekiti eno gavumenti yagiteekawo okuyamba abantu abeegattira mu kibiina ekimu nga bagwa mu kategori egy'enjawulo ababooda abatakisi abamasaaluuni ab'obutale buli muntu yenna ali eyo abayimbi ab'amawulire nga gwe Lawrence ffe bakomediyani ffe neetuyambe gavumenti neteekawo obukadde 3 ng'egenda buteeka mu nsawo yaffe eya sako okusobola okwekulaakulanya nga tubadde tusevinga era nga tulinamu ne shares mu sako zaffe gavumenti netteera mu nsindikanja ke sente zino zibuzabuza abantu abamu bagamba sente za kucakala za kulya tugendezi autu tujje wano kajandi aji tulye emmere ey'omulembe sebo si bwe kiri amazima gali nti
sente zino za kwewola. Kati mwe bakomediani nga tewewandiisanga mu kibiina kya Ssebbanga n'owoba oli wakabi nga gwe kabaka wa komedi nga Mariachi naye nga toli registered togenda kufuna ku sente zino kuzeewola. Sente zikwatagana ku muntu eyamaledde okwewandiisa nga waleeta ebbaluwa ya chairman, endagamuntu photocopy, n'ondeetera obufaananyi busatu na application esaba okuneegattako mu kibiina kyaffe ekya Local Comedians Association wamu n'emitwalo 2 ne tukuwaako ne membership card. So kati ekyamazima Mariachi oba tokikolanga jangu muleme kayanira eyo bbali Kapalo oba tokikolanga jangu. Nze natandikawo ekibiina kino tusobole ffenna nga bakomediani okubeera obumu tusobole okwekulaakulanya. Kyovala ne gavumenti yatuteereddemu ssente ezo ate si zegenda okukomako Lawrence. Bwe tunaazikozesa obulungi obukadde 3 ejja twongera obukadde 10 ejja twongera obukadde 2 paka kawumbi. Ekirala ssente zino bazinteereddeko buli obukadde 3 naye tulina certificate gye tulinza okuzijjayo tezinnabavaayo temuzinsaba. Tulina jijja mu Ministry of Gender yegendo gikolako tulyoke tuzijjayo tuzitandika ozikola ki ozifulumya. Naye era mulina okujja ne tubasomesa enkola ya ssente zino tugenda zibawolanga banka. Muleme gama ssente za kugaba bugabi zirina emitendera mwe giyita okusobola okuzifuna. Olina okuba ng'oli memba ng'obadde otereka naffe era ng'olina emigabo mu kibiina kyaffe oba mu ssako yaffe. Si byangu bannammwe gwe Kapere ebyo by'okaayana Kapere baatuwa miliyoni 4 n'okaayana. Omukulu bamuyita Bishop Arnold Muwonge abeera London bwe yatuwa ssente Kapere n'agamba mumpeeko ezange ne tukwata ssente emitwalo 4 ne tugakuwa. Kitegeera kati ku buno obukadde 3 toyinaako wadde olwataano olw'ensonga gwe atwawukanako teyeewandiisanga. Ekirala era yatugamba tumuwe emitwalo 4 atukole ki atwesonyiwe. Kati Kapere kiri bwe kiti wasalawo okugenda mpozi bw'akomawo nanneetondera kuba nze ndi mukulembeze. Omukulembeze obanga omuzadde eno famire nsobola okukusonyiwa naye ng'ekirala ojja kugumira amateeka gaffe gwe tutambulirako ag'ekibiina. Gwe si gwe kwefuula mulungi omu si kwefuula nti ate gwasinga amagezi. Ekibiina kiri nti kya bwegasi tulina tutambulira wamu ffenna tukyusa obulamu. Kati oba onootwegattako olina okuba nga ojja kugoberera ebigendererwa byaffe amateeka gaffe ogagumire ate era tukujja nakukozesa endagaano owandiike nze Kapere John Lufotoose. Otegeera nzikiriza okwegatta kusenga Ssebbanga sigenda kuddamu kyankalanya sigenda kuddamu kukola kamiro ka ssente. Otegeera tulyoke tukuzze n'ebyo bye weekyanga beera eyo. Nawulidde ogamba mbu Ssebbanga mpalana olw'okuba musinga Ssebbanga mpalana oba namwagalira omukazi nedda. Nze Kapere byonsinga biri ebintu ebi. Kapere onsinga okulabika endabikayo yanjawulo ku yange. Tansinga bulungi ansinga obubi. Ekyombe ekyobubi oyina n'ebbaluwa era n'awaadi gw'ogikola ki kyova olaba onsinga nti bwe tutambula ababiri gwe gwe basooka okulaba kubanga bakutya. Otegeera ekirala mukyala wa Kapere neewuunya omukazi avaayo n'afumbirwa Kapere bambi ate n'amufumbira kati bali baana bameka ali lubuto agenda kuzaala waakumeka. Kyekyo kyofuna omukyala omugumiikiriza onsinga. Era mukyala wa Kapere njagala gavumenti egaba emidaali egy'abazira bamuweeyo omudaali wangi. Nange nkyebuuza nnyo ffenna tuba n'ebirooto ti singa naaba nkuze nzaala omwana anfaanane naye mbuuza bubuuza nga Ssebbanga bwe nazaala omwana n'anfaanana n'ensanyuka naawe Kapere ku bubi bwo n'okera ku makya n'ozaala omwana akufaanana osobola osanyuka Kapere nga naawe weetya.